oba musingako go nanumya nkuyiteko n'omwana tu tokkakkana ate levo kubanga agenda kugamba ndino ndowooza olaba ndino wali neewanzeko kati olya bumpa abaana funa omulimu nga gwe gwo gwennyini era Dodo gwe kati nonzikire kubanga gwe oli omuntu wange mukwatagana mu structure kale nkuteekawo jasirwa mulumya gwe nkimanyi ku mutima tonjagala naye mu lugendo lwaffe bwe twatambula n'owulya nga tolusobola luveemu ya bade nange njagala nnyo omuntu ngambye amazima nagala naye omanyi wompulira ng'onkooye enta I love that. Yeah, okusinga okunimba. Bonagayigwe saakujjukira linnya naye wambuuza ekibuuzo kino yandaba ndooza ndabadde ndaba oba ku mikutu gino. Omuntu bula besigala butambula. Yeah. Nangamba nti nno yasooka n'avuga nga baagala okutunula bati paka nemuga what? Nga toteredde tunula gye tugenda. Naga gweye konzaani. Mayendezo manyi sibagamba even lwaki muntabula nze ne kaziro. Oli alya gundi. Somehow a little bit. Omusajja omuyanga nti njagala eneyisa naye kyolya. Gayi musiramu. Ndimuga ndi abambi okitabudde. Nze ndi mayende. Oli mulala. Namulaba ayagala nnyo okulya. Njagala nno musisinkana oba mutyaba omanye namba ya kaziro. Nja musisinkana tutule ku seti yemba sobolo tukola ki? Okutwawula. Yes. True. So mbadde nkuddizayo ku gayo oli wa boda nangamba abakazi bonna bwe batyo manyi balina ebiboozi ate batandika mpola. Onze batya. Nangamba ono ye mwana muto. I even saw it on gundi ku TikTok. Nga kuliko omuwala agamba nti nno njagala omusajja agenda okunjagala n'olubuto lwange ng'onolabira olubuto lwange nkuseraavu. Nezijukira boda gayi kye yaŋŋamba nti bwe baasisinkana yamuvuga ng'avuga nga musaabaze. Naye amuga nga tombulya wa wenkuteeka. Namuga ekiri mazima siina wenkola ki? Nze siina wengenda tikiki. Nti embwa yanjuwa ate ekaba ngambye tambulamu. Nga bw'omanyi nage tuba n'akazimu. Era tugamba nti ani aleka ennyama eyidde. Naye ne bakkiriziganya balabirire taddangamu n'alaba gayi nga bwe nkibagamba bulijjo bw'okwana ng'omukazi alina omwana we. Kakasa nti nno afeeya yaabwe n'ekyali oli efwa. Kubanga ijja batabula. True. Era nze nina gwe nazaala naye omwana naye nasanyuka nga mpulidde oli nti afudde. N'omanya nti awo tewakyali okakwate. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Hi lovelies. Welcome to my YouTube channel Love Life. Ngankomezzaawo yogera nga bw'ompita namukadde ayagenda n'ekyo. Muzeyi agadaliyoba ate gye myaka gya ntondo muba n'entondo mayezi bomula wano lwaki toyogerako nti dakitaali wapi bomusangano ng'atudde wano ku yayo gamba laba omusajja omugagga mama kyogamba Dodo tosobola kunnyingiramu sisobola by the way ne nkwatibwa ekisa kubona bona bakwegomba babiri singa mukimanyi olayo omwana we muganda tomera olayo omwana we muganda alina nice eyes omulayo n'entambula we wekyuseemu tekiwoomera matama abiri akala nnyo tuwaana Dodo tekiwoomera matama abiri kituufu ekyokubiri Yesu tabangako w'amaanyi nnyo e Nazareti e Beselehemu gye bamuzaala Beselekemu Beseleki Bethlehem that one teyali w'amaanyi even Nabi Muhammad yennyini gyasibuka teyaba w'amaanyi okutuuka bwe yamala okufa e Makka. Okay. Kati tebagendayo ne balamaga. So ne kunze bwe kiri. Mwe babanda babulijja babeera nange mugamba. Kuba mwe mwali mudabyeko nga mpuga ne mulaba obugulu obutono biki Leka lole abaagani aho sajja atudde. Waliwo yaŋŋamba nti I like your height kunze. Yeah, I like your yes, you sell. Ekolera. Tankolera ngambye height yourself. Egulika Yes. Ate uyaŋŋamba nti nno ye mugiyita ttami. Yanga nti nno nnungi kuba yannyigako nga nkaluba. Nalabye mwana nga akubamu nkati nga abantu nga bakasukudde baani
eggali n'agamba tusobola kubeerawo ng'oli musajja gwe munene gwayina ebbute eddene gwe mwavu kasuku naye n'atuddiza n'agamba nammwe lwaki muyina bino bino ebikonokono biyiikayiika naye kuku ani ali kusonyiwa ani nedda oli bwakuwa faya baga faya kunu faya ozayo omuliro oba bintu byakwerwanako nina akabaala we nanyweddeko kabisi ku Saturday kali kuno ku Kyanja sigenda kwogera kifo kyo tutya naye simanyi oba waliri etteeka lyawo abasajja abawanvu abayimidde obulungi n'abampi babaddemu ninga abasajja boona balina otubuto kyuka nga tulebera kubanga twasituse waliwo omwana yakubidde omuziki kikabadde kikadde negukwatayo kati sawa ejjukire basawa yaggubojja nagenza okulanga abasajja abasinga babiibya awo tebabiibyanga bwembiibya ninga what abamu nga ate babusibye lwaki bannaye mwambala esaati nga yakulekawo obupeesa bwonna buzimbye naye okyagirimu bansobera noyambala esaati tuzakuba okyusa omubiri kitegeeza kukyusa ngoye bwoddayo muguli nga ziri ozizuukiza naye ng'oli otya musajja kyakirimu tewali mukwano ndinzeka ne Yesu gantugakutamya ddoddo Yesu yava kuno nga wadde omwala omu ati tamukwanye kyokka nga ate ye celebrity asinga mu nsi wano Yesu yagenda vagini abasajja baba pagini ate ffe do we have a V we have a P so tuba tugenze tuli ba pagini so ndi ku weight loss again wabizemu ebyo ebintu nako obunene ne this time around otamula nimukoga mpola bulungi oluntunze sirwagadde olaba kuŋŋamba buno mbale njakisirikiranga obutabeera bugudde oli wabakyaliwo nga wampisamu eggaali liri nompite ekkaŋŋa enkanga kyeki nahe nemmanya kati lwaki sabika mukadde nga mukalu right mberenge enkanga kikiba kisusse mu mberenge eba ekyosobola ogiryalya naye enkanga batuuse kuba kasooli si gwe nali ŋŋamba are you the only dodo in Uganda kale linakulaba nga buli ne tata shawa nabalaba ne ŋŋamba okay ne shawa nakuyingira mu famire nenjikukubamu era wangobayo nekyo kikwagaza akaana akatoto oba ekidende nema izigoloza nsobola okwagala akaana kato bwe mwatuuka yali efuuse raavu n'atakisoboka ku mulenzi kyo kyali kiguddeyo but Myers, if you know me really I know you naye omulenzi yali akyuse anti ng'omulenzi but me no and he has never said anything dodo ensano ogireka enzibu no me I can't omuntu amaanaaga naye maama wakiri nsigala nga ndinzekka nze I don't bend down like when it comes to principles toyagala bampi abampi gwe mumpi gwe katono gwali loko Myers so yiyo mbaako but guys tejina tabu oba takubuuza alekeyo not him I'm just saying I'm just giving yes abwe batyo neno dodo olaba ate I'm very picky oludde banga nga weeronda wekyokola naye ate ogenda kutomera ojja gwa mu kanankani fenna tugambe yali agumikiririza ki lwaki teyalikaliya lumu ne luggwa naye ate n'oyo mumpisa yako totuleetera naawe tutagalanga sisobola naawe abebbuto saagala mukazi kakati akafo kali mukulu longoosa abantu bagambe bambale kale engoye ezifitinga omubiri nga tezijjaayo nti balina obubuto so nabo buto namwe ekimuli mutya mbabuuzako bakyali ba Doreen mwenna ne bakyali banga abadde baludde okundaba mugamba how mugyebaleko bamazaale bakyanvumera kati wasooka n'osirikamu ne bakwesonyiwa naye kati kiraba kweyagala kukomawo badde mubakuvumbe baali bakunyiigira abakazi nange nengamba baali tebananyiigira baali bampaaki nze everyone to greet me oba toyagala mpitaako kuba nebyo badde ombuuzaako tebingattako naye munaye kati mbeetaaga ate nyina okwegonzaamu dodo kyoba omanya kiri nti nze wendi nkyali alive and kicking nyongera okukula era omwaka guno ngenda kukola 5 level 5 plus 5 rooms kitegeeza kyekyo what do you mean ndeka mukazi gwe kiwubudde nkugambye level 5 plus 5 rooms level 5 plus 5 rooms yes kitegeeza ki kale emyaka tugibalira mu levels 50 kirekawo 5 rooms zireke tozigattako and I'm making it in September so nje kujaguzaako mu nze kenyini okujaguza emyaka then ate nze kenyini nja kujaguzamuko ne
Ndudde mu media muno nayingira mu 2001. Baida wenze wenaje abantu abasinga baloza ndudde mu media naye oli kyana kyajjo Dodo oli kito. I baloza ndudde I think naye okoze 10 plus. Kuba erinnya 10. 10 only. Yeah. Kisoboka ya. Yeah, 10 for real. Kisoboka. Nemna abantu baloza ndudde mbali mahira I'm like it's okay. It's okay with fine. Me. Yeah. Ali atya ateekateeka okwagala. Kama ndoza aliye ya mubumba. Mbo omusajja bakyatonda mutonda. Bakyamutonda nga muyagala kubaki. Si. Olaba n'omwana kati asoma senior phone enkulaba naye. Mu maaso awo era nkuba enduulu. Kale ate njogere ku baby ali mu ddwaliro. Anyway. Enkulamba linda. Nze wendi. So. Obulamu butambula abakyala bamunjagala bamukyawa munjagale. Ebintu bingi bye munaakola n'embiraba nja kugezaako kuyamba ba boys tuleme kuonoona. Ba boys saagala muonoonere nnyo bawala bulamu. Kyokka n'abawala saagala mukyankalanye bulamu bw'abalenzi. Dodo, thank you very much. Abantu bansanga ne bangamba I saw you with Dodo konze yes nga tugamba ki. Mwana abakazi babaye watu kubamune kayitawo. Naye ate nasangako omukazi angamba watuyamba. A woman omuhajjati ayambadde obulungi anyumye. Nayingira mu motoka mwatudde nangamba nti nze nkuyagala onyambye konze ntya n'agamba okujjako omukyala atateekateeka kukyusa nga kyakola awulira kyekituufu ajja kikola obulamu bwe bwonna naye awulira nga ayagala okukyusa kubanga mayende you represent our husbands who cannot tell us. Ajjukira abasajja tukiina tusirika era omusajja agenda okwekyanga anobe aba yanobadda mwe nobeera ku myaka 10 ffe tunobeera ku 20 mbanna nobadda mu 20 years nga nzize embigatta meni kunoba iyo that side eyo wali omwami yanoba naye kyena kunyigiddeko kimu kuba nti ne fees wazivuddeko but kirabikira indiscipline ya mukazi obadde ngamba nti kiwatu ekyo nato weba indiscipline ya mukazi abana lwaki obakosa lwaki some women bahatinga abasajja fena abasajja tetulowooza kyekimu oli naawe yanga batera nakiyita n'ebyana bye kaye muleke neki n'ebyana bye yes because ba anti connection y'abaana ereetera omukazi okwongera okuvuma bannanga abakyala ladies munjagale munkyawe ekiri mu mazima agaddala stop abuse. Is it abusing? Yes, abusing and disrespecting men. Yes, right? Nyiga mayende yinza okuba embwa mu ntegera yaayo naye ogenda kuswala gwe kubanga wakkiriza embwa ekuzaalemu kutuuka mu basatu oba mu babiri gwe obeera nakabwa omukulu kubanga bakiri wakyetegeeza luli n'olaba nti si muntu. So ye mukomye okuvuma abasajja nze men talk to me also nibaga naye ng'omumwa mayende gututa osirika naye nga mungi buli musajja agamba mbuna abakazi babatamize wakambu tuyomba ate luli kubaddeko nga omanyi omuntu physically we nti Dodo kutyo okubeerabeerako nga kiyo naye kati mwaguddewo omukutu voice notes buyinza okugwanga 8 n'oteekawo n'oga kampulire ku buntu bw'ono omukazi naye buli kasi akagenda kalinnya mu nvuma ate nze ekyasinza okunnuma saamuga yampa ku voice notes n'enzuya ne mmuga ekiri mazima muteŋŋane ontakyali mukwano gwo ng'amuvumye nnyo gano bino bye mutuuza balina bye babiyita mu luli oluyimba olwa ssaawa y'amagundi kati omukazi n'atuuka kigamba bba nti olina maki ago kaakati mulina ekivumo kyammwe kye mwaleese eky'okuyingira mu bitundu by'ekyama mbu kokofinga n'okubayita abutangawuuzi biruma abasajja Dodo nti mbuuza ifa mukatangawuuzi ate abaana basatu bajja batya omukazi ne yeewolereza mbw akajiiko akatabula mu ggama ne sukaali naano gaera kaba katono so temwesiba nnyo ku kyakuzaala even that kajiiko kasobola okukola ki okuleeta abaana naye nga bulijjo mbadde nze mwina akagambo kamakombo nga bulijjo mbadde situuka mwagala kutuukawa kumbe tetukozesa nga weponia kati nange ne mbajjirayo ekigambo kyange bulijjo ngamba nti abaabasookako be baaboonoona. Dodo eyasooka mu nnimiro bw'akabala obukabazi ne mujjukiza nabujukiza nti yimba ne zino mmwanyi z'okabala emirandira ng'ogitema. Then abalimi abatuufu abawalamu obuwazi mu mmwanyi bagenda okujja nga kati mmwanyi zigamba nti bano bakola ki nga nze ndi wakkabalwa wano kati kyekibaviirako kiri kye mutugamba
nti bujiiko biki aba size normal size bagenda okujambulamu bamwe nga babasooka baboono nababalinya mu bulinyi ng'abakuba bbulooka naye ng'abaana abasajja bamwe mulekera bavuma ebivumo bwe bityo bitusiiwa bitukola bulala we see it as men we see it nothing buno mwogera bambi ngamba buno mugumira bijiti singa omusajja asobola okutulawo n'abagamba ebibye yes mukwatane okumanya kakati andi nze nkubuulira tutuula nga ba boys ne tutuulamu naye oba olumu osirise ku bibye ogamba nti no omukazi ono banange muwa 2-3 munna agenda okugjayo ebibye noga ndi bulungi ndi bulungi abasajja abooza engoye nange baŋŋamba mbu ng'ate nga si ddogo naye tuliko muvuddeko tulina kamuvuddeko kangi nnyo abasajja b'ennaku zino tulina entondo mpitirivu kati abasajja beegololera nina n'omukyala gwe mmanyi nga yeeyaga nti bwe nzooza ne nzimugirayo ebisigadde amanyi bw'anassa ku mbiri gwe naye sifaayo addugaze ateekewo naye tanninza kasita mmala okwoza nze n'okugolola mulina obugombo bwammwe obukisibe mugambo nze n'okugolola tuli tuti wajja kubeera oti mu bufumbo bw'abandi abamu ne bagamba bwamala okulyesebwa mufumbire bwamala okulyesebwa nagijjawo abaaki avaako emikono n'omulala yabuuza Marvin if I can put tea in flask ne muteeka ku table can't you serve yourself nga ne sideboard eri awo mujja ekikopo then muleke ogende nga bw'oyagala I'm not your mother someone says I've cooked whether it's breakfast or whatever okimanyi nti abakyala basiika n'amagi n'entoga ennungi ne babiteekawo ku dining nga bibikkeko nojja n'otunula olinda bibikule paka bw'olyagala olibikkula n'olya about that bit Mayes kankubuuze maybe I'm busy doing something else kakati nenfumba nenkujjulira nenteeka ku mmeeza nembikkako in your mind you know that is your breakfast I've even told you nti by the way Mayes this is your breakfast in my head nebuuza can't you serve myself I've served you already okutandika okulya kakati ani ava okumpita nkuyise emmere njitaddewo wali ate lwaki wompisa ogenze ate kati lwaki nsigala waawo you're not a baby I found some girl mayi we ntula mu taxi omunze neewa ku biboozi nali nva that side of Kasese a cute prettiest girl nasooka nambeerawo nga tunudde byange paka weyabaako kyanyumya ku simu nentandika nange kumbe ekimanyi bulungi Oluganda nanyumiza ng'ajja neebuuzako ebintu abasajja Abaganda bye baagala yaŋŋamba I'm going to introduce yambulya nti yali ava eri kutegeeza abakadde be nti no she is bringing someone but Muganda kati nganga ne uncle mbuliramu ebintu abaami Abaganda bye baagala ne mu bulya bye nalowooza kyeyavanga nti but some woman ate nga ye mukama wange ate nga ye yanfunira omwami ono yaŋŋambayo bino wamma bikola she even asked wanyumira nogwe no kigaalo mbuno kati why do I need a hoy in my bedroom nemugao bambi yenga manye eri enkumbi eri era bwe namala ogimubuulira yakubirirawo omusajja we n'amugamba we have ever done this kato kiŋŋambangako so wandeka nswale baali bakoze mujigijigi naye oli teyakifaako namugana naleka oli kitegeera we Kampala namugayi my husband gwe nsuubira akiŋŋambe kubanga okimanyi si kyakkalikya yange sikimanyi nye nemuga kirungi kati okitegedde naye akitegedde ng'omukyala bwe yaggamba yes kinyweze otuukayo kikole waliwo we yayogerera ku ekyo ekya okukima omwami ng'omukyala oli sengawe bwe yamugamba in fact yamuyita sengawe naye nga mukyala muganda wakuno yaga nti yamuga nti bw'okima omwami mu kisenge n'omugamba ajja alya emmere tovaayo nga tannasituka because abasajja tukiina ekyo mbiri guba gwakoye obaga mpulidde noddawo kaawo ate munaye akukoddawo kakutwalatwala kati omubeerako tuula wano ku buliri bwote muyite erinnya lyonna lyoyagala abasajja tunyumirwa nki kino abakazi mukimanyi tetwagala nnyo bitaata biiti taata nnakiryowa nze Wilson mpitaako ku wire maaka mu makiseeka awo yes wasituka bw'ati n'atula ku buliri omubeereko ku shoda tugende mere ewola
tubyagala ebyo tufaako ko era abasajja abasinga abo beetambuza beetagazaamu kono akabaliga bye twagala kati ye omwana omuwala ono yanga nti omukyala n'amuga nti nno hold him mukwate mu ngalo omutuuze mpaka ku mugende paka ku dining bwe mutuukako kakasa nti omubikkuliddeko ku byonna bye wamutegekedde juice waba ateese nga wabadde wamuyedda mu glass oba mu juice jug ddamu okole ki otabulemu byonna omuteeremu tomulekera mumagira asiga asamye ebikopo byasamye emmere embikkeko nangamba ebyabaganda bye mwagala nga biyitiriza ekitiibwa ne mugamba inirwe enzulumu mubikola mutya nti olumala okugigoya netuuka awo weesembedde yalaba oba naagirya mukasamuse nenva nezitekawo naga nti even ono mukazi yangambu nenva mba nyino zibikkako kwanze yes Tiare katandi wajjaza ebikuliko nze era nze n'ab'engalo n'entunula paka. Wanji. Noga n'okulya until I serve. Awo bwokka bwe budde bwonnyinako ko. Ebirala ogenda kudda kukoza na kukola bibyo. Bukozese bulungi kakati n'obuntu bwe twagala ffe omukazi oli bwe yayimbako nti obuntu obwo butonotono. Ffe bwe twagala. Then ate nomala okulya. N'okomawo n'enkwebaza. Omusajja olina okufumbya omukazi. Ne bw'oba bintu bino kino mukiyiga abatabani bange ne bw'oba bino ebyokulya biguze mutekawe oleese bireete omukazi wo n'abikutera ku plate n'abikutera mufumbye yeeti okimanyi nti abali aba kampuni egyesagala kwogera be babifumbye gwe mufumbye omwebaze and then after that you want me to dislodge the plates off the dining table. I don't want you, it's a must. It's a must. It's a must jawe ebintu obitwale. Era ffe basajja batugamba. What happens? Let's be realistic. Ne kakanya. Si kyali musajja bulungi okubijjawo. Okujjako ng'oli nakawere kati oli ku mwana nkulaba nange oyonso oba mwambaza oba onaaza. Okujjako ng'ozzeeyo bwerumu ng'oyerinda bawuli azeeyo kuwoza. Okujjako nga nkulaba wuli wali agolola. Naye bw'abaako ku mwana akuzeemu abo abaana bwe bayigira n'emirimu era bamuyita ne mumugamba gondi jangu twalayo bino byegendereze n'atukinga naye n'abikola so ninga si buvunaanyizibwa bwa musajja obijjawo kubanga nange ddodo bwe nagenza okunoonya ssente ettooke lituulewo wali mu kasonda n'ensawo y'amanda etuulewo temwabaddeyo eri nga mugattako sinzi nange natobye nabiri ebyo okimanyi nti abasajja abasinga wano e Kampala Uganda mu kasizoni kano tebalya bya misana banoonya ssente sinti baziga zeyakafuna batayagala ziryako ko okimanyi nti abasajja abamu njagala okiteeka researchiko genda ku nguudo zonna eziriraanye Kampala naddala abantu basula Makindye Nakawa Bwayise Makerere ogenda kusanga abasajja nga baddayo buzina bigere yeeti emmotoka ya 2,000 naye agamba ati nfunye ogumu ekitundu kantegeke 2 ezinanziza ku makya ogumu 3 ngo bakole ki kubanga akimanyi agenda tuuka nga mwagala kuba okulira ku kyaki bugendemu 3 omutwala aguleke kati ese ndawala we nabadde ndi bwe kali akadde akatono k'omuwa kabi kati waliwo omusajja gye badde ngamba somewhere kamocha nangamba nti olaba kana kabeera dodo kunza kati kafa abasajja abaganda like nebogulayo akagunja olunaku olulamba osibyo oyiribyo ebintu biganye wakiri kwata akaveera newemba nga nguze ekintu kyabitalo nakiteeka mu yes jango nti kule onebaze ojja kumpa n'amaanyi enkyankole kubanga olusi bigana naye temukimanyi olusi nkugete balya bya misana ntabula n'okutambula nagenze ntabula nkomyewo ntambula nfunyemu 10 ngamba kati dodo okimanyi ningamba sha nagamba olusi webigana wakiri mbotekamu ejjinja neweberanga banemba bakuyiteko bayiteko ng'olina kyolina kati waliwo n'akabadika n'abasajja wano e Kampala batambula ne batuuka ng'awali ebisaawe nga jjukira baba batuuyanyi ne bata ebifuba tebajja kwejja mu saati yonna ne bamala okukakkana bebo bosanga nga batudde nga batudde bwa era nakyaliko kyamaanyi n'essimu abo kimanyi abamu batunula mu ssimu bwe bati nga talina nakyakolamu kumbe agasooka kulinga edda bamala okukkana gwako lero ekkalalume erimuwunyako n'asiba essaati ye n'agenda bulungi ewaka naye waba ayita bali n'alaba omukazi ayo ky'emiwogo gya 10 n'abibalamu n'aga nti kati nga bwe gusigaddemu gumu Saturday ezinzaayo ku makya batugule omuwogo guyinza otumala amalako kuba tebamwagala nnyo abaana
kubanga era bw'anaagula obugati bubiri bugenda kumala bato. True. Kati kali akatono nnyo k'omukolera n'oteekawo emmere n'ogijja nako akalagala bulungi nnyo. In fact nno abakyala bedda bo baabeganga n'okkubegera nga bajjawo ekitole ekiwoze n'akuteerawo ekyokya. Ebyo bye bikuuma omuntu n'abeerawo emyaka 3 ng'ayinamuko ku lumwalwe ng'ayinamuko ku buyisa bwe oluusi na mulogomuuko enoogani naye ayina kali. Abakazi bonna ffenna n'abaami enjuyi zombi mu bufumbo tulina okuleetingayo ke bayita kali. Nti mu kino kasita tebaayoka naye obufumbo buba bugenda kulema ebyaddala. Nange tulabanga abantu bagamba nti akakasajja sitinje maani naye ayina kanayeeka nga akamubeezaawo naye Mayende takuba. Mayende takola ki? Takuba. Naye Mayende bw'olebera emirebero gyo n'okomawo 7 akutunuulira n'akiwa ennaku 5 akubuuze. Takubirawo era tasibira bweru. Naye ojja kugenda obaamuuke nti Mayende omutwalo we bwebiribwe kangenda abantu gye mpulira abadodo gye bagamba gye bagaba 10 naye nga 10 ogenda gibaako ebirala. Kati buli luuyi lulina okukola kanaye. Mukazi okakuliyetinga n'omwami n'akakuliyetinga. Waliwo some scenario eyaguddewo abaana ba movie industry bagenze Zanzibar okukyakalamu batandise okutambula banaavaawo nga baga nti kati trip ye Dubai naye nabagambye ya mu Africa sijja gigendako ninda yeebuukamu. So bakoze group so mukyakala bagenze. Yes. All right. Omanyi mu buno obulamu bwe tulimu obwa art industry naawe neera mwoli okimanyi noono gwe tuliko art. Yeah, true. Batugamba okwegenda newe wamu ku budde that holiday ogenda no refreshing brains. You have to. Naye eteekwa kuba mu environment bulijjo mw'otobeera. Yeah, true. Kati ate jjukira tuli bavumbuzi kati olina kunoonya bifo ebyo omuli ebintu by'ogenda okukomawo onyumyeko nga bikuzimbako biography yo ng'egejja naawe nyini nga bikuyambye mu bwongo obwo. Okay. So kibavudde basalawo Zanzibar olw'aba slaves bye wawulira byonna ebyali era oli namugambye yingirako mu mpuku ezo mu caves ezo nkubireyoko ku bifaananyi abantu gye baba tulugunyizanga eyo. So trip eno waliwo samugayi nakubuulidde no nti njabbe nyumya nakugambye waliwo samugayi mu movie muno baagalana omanyi omuntu agalana ngira na mu radio simanyi lwaki tuli musajja wa radio yenna akwagala because in Aganda I don't date within naye nga basabyeko abatali batone kinga batezekka batunga ba mu radio muno nikugenda kugaana abantu bameka media banji but I don't like kugenda kugaana abantu bameka na mayezi ze wendi bandi byenja kujja kugamba mayezi oyinayo kumutama nja kuba nkwejjiramu. No way. Tujja kintu ku mudaala. Ngale kubulire ngenda kudiba bana bachi bana ya. Wabula mazima nkubulye dodo saagala kukisa much nange ntuse nengo. Tetusukka 2027. Awujja kwa kisusu. Mako n'okola 30. Mu 30 baba bagamba kambeereko naye oba tokyanyuma kutambula naawe nnyo. Nganda nzokadiwa kadiwa. Era mwala yenno tekedo kuyingira mufumu 20 something. But I'm in my 30s already. So baba kati I'm like kati ekikulu katakana akadajja yajja tugende n'oyo. Kale tuddeyo kubali bakyali baffe. So bagenze mu trip. Definitely mwekwa. Tebagenze bombi. Baagalanye era omo tuyina etteeka lyaffe tuga nti bw'osalawo kwagala doddo nga ffenna tuli mu industry yemu mwagala ebyaddala nga ye munno si kukyekeramu. Checker is checking microphone. So I understand, yeah. Kati era baagalana bibadde bifaanana nga byaddala. Yes, trip yabadde yakakadde gayi yakafuna n'akateekayo nga bombi balina okugenda. So kiraga badipositinzeko buli omu $5,500. Then be byatuuse okumalayo sente bagende bagenze ku Sunday kuva ku Friday babadde ku masimu bannange abanaagenda n'abalinayo balance ffenna tukiryalinge so that manya tutegekana motoka kinene ntono bagenze ne zino buses Scandinavia. So guys sende ne zimuleme eziddako omwala tya contribute nze kuba yabadde shi nga balina muteekamu kati jukiro ino okusooka ojjuza akazeyi ate obeere ne sente zigenda balabirire bino ebyokusula n'okuli okutontono gyekuli naye waliyo kemugenda okwagala nga mmwe ne ka shopping temugenda kugamba oli yabajjako emiliyoni nti nako katukolere biba byammwe n'agamba nti kye tuba tukolayo kasa nakuteerayo 5 ye kanzije aganga 5 wejjulizeyo ogende kyogere mu lunankole ng'omuwala akalume jiiko yayanga ebyo yabyanga era mu kubyanga n'amubuuza n'omubuuza how many times have you
bwenjibala moloza kana akamiliyoni ko jibajejo then namuga kati sina ze ngenda kuongerako ndala omusajja nanyiga yeye insist nagamba bwekiba oganye tetugenda fembi oli nagamba I'm going amuga why namuga irwa chunnesi baka have to go with girls in fact nabadera sagalo weze sente nga sagala kugenda nawe I have a feeling yachogeza busungu right very bwatu ebyeri kati tulina gwe twagambye embega atukettere okay naye yagambye nti nno mu bulamu n'obo kugendako out abasajja mu kino mu kiyige naaliwo nga ndaba bwenti ngira mpulya abasajja kino mu kiyige bulamu n'obo kugendako out mbo omuwala wo yabatayagala agende naddala gwe wennyini omutuufu gw'ayagala okujjako eno laavu nga yakatandika nto naye ng'emaze okukulaakulana mu bw'aba buli ayagala kugenda n'aba girls and enjoy with some other guys ategere ku experience endala sigwa amutwaliddeko obukuumi bwonna okay naye nze ntera okulaba abantu bamu nga bali eyo eno kubiire wa bujagali nga ndaba abaagala bombi bagenze eri waggulu babuuse bombi ebiki ndaba nga abantu ababeera banyumirwa niyo omulala yalaze nti nno kintaasiza na butaasa okugenda nzekka Dodo njagala kubuuza kiki ekibali mu mitwe egyo kiwuka ki ekibatawanyi someone collected million ye n'agiteeka niye n'otuuka okumugamba nti nno oyagala kugenda n'aba girls omwonye n'omuwona ku bintu bibiri sooka mbuleko kimu osobola naawe omusajja bw'asaba nti katugeze mayinde nenkuga nti Dodo si kyagenze mpa ataano gange osobola okugamba baganzirize oba naawe obanga oli omuwala kati nze for example wembanga omuntu mwagala nnyo honestly sente nezimulema nasacrifice nga ntino ngende this is me because I'm a lover te njagala nnyo like wembera nga nina omuntu mbajaga tubira bwe tuti yes sikumulugu I rather nange I withdraw nti nga bekiremye ffe nange kati nze ne bawa nkatusigala kafe akamiri kaffe tukakozeseze mu Uganda yes to get out I can do that such a darling kwata then secondly omwala wabaganye maybe ngata omwala naye agamba naye katulipuka nga kezanziba sirabangayo ko twasomayo ko busomi okay but then statement yakoze yabadde mbi how dare you tell me that you are praying sente zikuleme that is bad that's laba ego joyogera ko that is hurting someone's ego a man's ego that means nange mulimba nekingira ngamba hey segeza ina bagenda nabo segeza bwogera nange ngenda kuba nkutisa kati kubanga ate muliba boys mbase era babaddemu ate nga ba boys bagenza aloni nga bo bagamba nti ekiri Zanzibar wadde bagamba wali emisambwa kale then mbanda bagogera kuzita katale kange nange let me go an adventure tomanya kati omulenzi bw'oba osazeewo kugenda afazali ataano ge bagamudiza ne weetopingira nga gwe wakiri bagamudiza ne weetopingira ngende ate nakyo kigenda kundeetera nti si gwe weetopingidde mulimu ogugayo gukikoze wakitegedde relationship webeeri ne gwoba otute statement yakoze yabadde mbi olaba nange ndi muwala but I'm like that was a very bad statement ate nga yajogedde ku muhasi so twataddeko mbega waffe eri atukettera alabe buli ekigenda mu maaso so mulinze mulabe tulinda kulya mawulire how she enjoyed kati njagala okwogerako n'abaana abawala ba girls mugamba mbuze ndi stingy in fact kuliko kanaabayomba nti akakamiliyoni akakazeeyike koogerako I saw some girl ng'agamba wali omumanyi erinnya lyalisookako ni eba wasembayo waleke yaŋŋamba omwerekerako lumu ku Sheraton gayi yali amuyise naye ng'amutyatyamu n'aŋŋamba tugende fembi era ntutambula ffenna banayo nabona nange okunzitira mu byekisiru netutuukawo nanga maizi toyimirira wala sembera wano nensembera n'agaana n'okutula mu mmotoka ya gayi ng'amutya gayi n'amuwa miliyoni ya Uganda emu byenjogerako nno byemabegako mbitegeera bwe yamuwa miliyoni ya Uganda nga Dembe FM even ekyalina nakasero n'amugamba buno buki in the face of the guy awo nti buno buki banno batuwa miliyoni nnyo ndeetera kamiliyoni kyokka konkubiridde mbuno jangu wano nkwewe weekend kati zino zigenda ku shopping kibana ennafuwa umutima kuba nali siwanga ku muwala wadde sinse emitwalo 10 gwe nkomanyi naawe kati byenyumize nnyo kati kyoga nennaku zino era sikyagigabe 10 yamubuuza buno buki nebiki ebyo Dodo byemukola bana enzikusikako nzikwakula zonna n'envuga n'engenda eya twazitwala in fact awo wenyini yamuswaza n'abo nkwasa kye kyekegeni mayinde balinzita okuba butono mbu babuwadde nze nze maziba ntono nzikwata by the way because I love money a lot yeah ne waliwo ntono ze sikwata nange waliwo oli mnaye nga anza kwa mu wiki ngenda kwa emitwalo 4 3
Aziraba n'ogamba. Ngoine tunajyo tunangulinga ni mtwala na matono. I'm giving an example. Nedo ine tunajyo tunde mnganzo nino omuntu yakanyimbira emitwala 3 okuva mu January. Sinazimu. Ngobubuza. Sizirina ze zimitwala 3 genga baga ekisimu. Chokola bwo manyi ogenda mufuna kwolo. Nalinchi manyi nti alina omwana gwawerera gwali naye nazinsabira mu buddo nga manyi ayagala kugula requirements nengana ne fees nengana. Kati ne tulinda ma wakati wona nengana kati ate naddamu n'atinka bupya kati ate nga tuzze mu second term ne manyera ngenda kuwerera mwana. Bwe mba nesalidde ku mutima ekyo nakibagamba da ne negamba ku mutima nkwagadde nno naye ngenda kwagana ebyo byonna. Tezinnuma okuziwerayo omwana. Nesa kunji yoweeyo. Ngombaza. I understand. Ate bana bawala balenga boga tujja kufira mbite byekisiru. Omwana nogenda n'omusajja ku trip. Choka ogenda n'omusajja ku trip nogenda n'omujjamu. Nogamba. That very kati ngako je banafa bagenze mu Zanzibar. Ndi munakuzengeza. Ubo oli mugantu gagwa ate kikutambuza kiki. Ate jagana kulabula opportunity. Bwa basajja baga bane. Kati kino kanjikubuulire doddo. Kiyigire kunze buli mwala ali kuno. Nze oluna fa abasajja onaku lw'otugamba nti nno nja kubaako naawe. Ffe mmaliriza y'okuba naffe etegeeza bitundu bye eby'omugaso. Ffe tukimanyi nti climax yabyo at the end of that day. It's the cookie. So kibeera muli mutu we all plan to plan that trip nga wakajja bwoti nenda bango bova ku bodo banga kale otuuka banga kusanze wangambidde okkulinde oluba okutunulya bwendi. Ffe kye tusooka okugamba ne naye leero bana mpulira. Awo na wotambulira in fact betubamu n'abasajja babiri ffe tubageya kakino nkibabulye tujja tugani nga kimaali. Timanyi kinankole. Bekaba katondoka ni otuliridde kachikano blood. Era wano tukwogerako nga tonatu. Abawala kino mukige mulanga basajja babiri nga batudde mmotoka nga imajogera ngojja. Kyuka tambulo deyeri tuba tukusoma wenna. Olidde kachikano blood. Ne twogera noga ntino njagadde kwejjamuko. Kati abamuntu manye okutekawo ekiboozi nti kave kako kayitirivu tokasobola kali kasufu kyovula baziraga mikwano ja boyfriend wange je obajo yo musajja mpise sibaagala ngera naffe bitagala mikwano gyammwe gimuzunga najo nga najo gitulima bannange bukyanga enjuzo mbitwerima bam akyuse kulwa itumya nko nga yeeyisa bwate kumbe mutufera bannange ate tulina abakwano baffe nga ye lwakubanza nze ensingo kikolera abasinga tulina mikwano gye tuyita ng'ogenda mugali mayendo onsalako kkobwe wati wano kozi bayitawo batya wano yaya noga mayendo onsalako ku yaya sanga 10 nonzamu nonkanga namo kundaga nti nga situuka otegeeza nti oli waali kati nze oluba okutuuka tuba tukimanyi nti mayendo ye kajubi waffe oluba okutuuka nga nekyali wange nkyali nga mulininga kiwana kasuku sigendi kasuku byaddala gwe beautiful toloza byaddala kati nze akantu kentuukirako nekagani Wilson Mayende koko eva nange Doreen kati buno obugalo bekampa kyokka kyensooka kyali wange nensooka muteekako ndi wabula kyo kiwayiga ekigambo kye bayita okulonda mu kigambo ky'okulonda olimuka kati naawe nogane olani banywanyi be banjagadde kino ekintu nkyakirimu nnyo kumbe bigezo tuli kufe tulina ebyaffe bye tuyisaawo nange bamponinga era nze ebyo so kati nzirayo kubali abawala bannaye sente y'omusajja yonna oba outing yonna kasaba gikugambako nti gyeri emanya nti nno nekyopa gyali so bw'owulira ng'olina ensonga zonna ezikulemesa okubeera chopped ne bw'oba wali okyopingiddwako muyina ekyo ekyekisiru Doreen mmanyi okugamba no naye mayezi ninga mupya gy'oli these 3 days zokka ofa nyabo nfa yenfa dodo nfa ekyaddala nkola ki nfa kubanga luli tewali mu katopu bwe kati luli nze mu katopu kana yes akasige kalala fetina batunulira enviire zo nogandi ngenda kuba nkagira nti njire nti kanakola no nteeke mu mmu nagira bwenti mbitegeera mwagala enviire zamwe tuzikwate mu oba kibaluma totoga tuzimuzikwate mu ne kasobo omanyi ti nomalozi nanze nazitadde mu sente wembasa zitadde mu sanja za magalo yobala nkyalemera nnyo ku bwana bwe buti obuyitawo n'akannakyo kaabo nga katinti okaweweta mu tinti nga tekabifaako nakyo is what
Kibi tetuli bati siba spenda bulungi bebano ayagala akagwera mu kanana akamusajja wenga ali kakubira ne kagamba nti no bunaza kukuta mu kangwe ne kangwe bikinga mmaze ntera ko 11,000 bakute mu just naye kati dodo olugikuba tutandikeko mutwala 2 andaba manye eri mwavayo gimali mukolera enjala nebbina eri wansinga ku game bale lumunanyiga ku game katwala wala wendi na nyiga nga bina akoze enjala za mtalo 13 ni mugama agatononera bawala ndiko na bichi what get kana ka wano we kakolo bakagenyi ka customer ndoza simanyi taina gwe kaze naye kato mwagadde mu wanvu ate makuba kato matwalere bangira gaba naye maezi che kiba kibalinya ku mutwe like enaku zino ndaba bawala nange generation yeno ku TikTok oko nakabala nako kati bbiri ng'abasajja nga bamukubira ng'ateka ku loudspeaker hello ono gundi ne gundi ani akubye ku bombi musajja yakubye jjukira ennamba kati omwana ndoza simanyi baba yetundira ko bibamanyi abala bakumansa obusimu nange tumanyiza akajjoko buno bwe tugaba ku nesimu zaffe ku mikutugo abaana bakuba era nakubuuza n'okubuuza nkulage ku bandi baziyita Airbnb bo bwe beeyita boba Airbnb buli kimu mwekiri bale tonakamanya ebyo nga azo mukwano sinze ndi fala obato mayindi abakugamba nti jangu ku njuzi lina gyera gindi nedda maama Airbnb wewana byonna birina kanakubuuza nkulageko mu kitchen kati kitchen yowa omukazi tombuuza bingi tekaba nanga oba oyagala kula bathroom tiled bulungi nnyo ya shower ate telephone shower n'osalawo kyategeeza nti no otegedde kyengamba yes kakati n'olyoka mu butuufu owulira nga kati n'alyoka atandika okwogera emiwendo giri nga obadde ogigamba kino kyeneewuunya omusajja n'akuba hallo ono dodo enamba yategekoze kakati mbadde njagala okundagako obulazi oli n'amugamba manti soko yingira mu WhatsApp group kolya kuyingira sente mekakanaana nteeka kuluwa manenanga tisaawa nno mmeka zabadde saawa nga 3 nyezi omulala n'akuba munyankole halo ono gundi kuli bakuyita kulaba showroom ndi oyagala okulabako mu showroom kati mu comment section oga kale bannange oyinza okusanga ogusajja obusenda ava butuyanira ava kugenda mu block ava kuyiba bwakira ayingidde mu group alabe fe njagala okubulya kino ekigambo osula njala naye olabe ebiri mu WhatsApp group n'abaana abaala benyini babira okuni bagamba nti ayagala kino bwezi ayagala kulaba kiri bwezi kuba n'ennamba n'agyogera ye kennyini kati ffe tulina akazimu akatuliko akazimu ako bwe kaba kakujjidde bw'okola self control osobola okumalako kuba tojja kunga ndi balevula ndi babishop bani bamaseka abo biki bonna babibeeramu ne ba corporates abamu n'abantu abamu nga badde layman naye balina control kubanga abawala kasoo batandiikiza n'oyingirayo oba wedde nga nejjo nga ne luli efoka addiction ate nga mu butuufu abaana balaga ebintu okwo nga omwana yagambako nti ngenda kusindikira view once naye ya size only omwana akwata essimu n'agiyisa ku lubuto ati n'atwala n'oga alalalalalalalala obuusa otya wano oddako mu kifuba n'akubuulira emiwendo n'otunula mu kifuba nga magada tonnalaba no feesi n'akuwa obugere bukanoga nti obwo ne mbukwatako mbugaya nga alya obit kale n'asiba wano bw'ati n'awanyweza naye n'akwata noga naawe basumulule kakali akazimu kaffe tukakkakkanya mu ngeri eyo naye nze nfundako n'oyo si birungi naye nfundako n'oyo okusinga agenze n'oyonoona omulalu n'osobya ku mulalu bambi yafuna olwedde obuzibu ate naawe n'omugendako oba omwana omuto yesterday I had of a guy gwe baasibye lwako ate era yawonye ng'omulembe gwabwe gugwako chairman LC1 impregnated a 13-year girl ire bamugamye emisango ebyo ekisooka okukabasanya ataneetuuka ekyokubiri okufunyisa
Ekyo tugenze mu 27 years. Kati better noba kusimyo ne data wa 12 n'okozesa ne sinjije emitwalo ng'ebiri okulaba ebyo oba okugenda ku mudaala. Si birungi. Naye bali abateekawo service y'omudaala baali bagamba obulumi bwe butakendeera jangu eno. So akazimu beka tujjira bw'osobola okukontrolinga obeera bwe kakulemerera kubanga era abatasobola kekontrolinga obalaba ng'era ali ne mu taxi omuvubuka bamwasizaako essimu mu taxi omwo. Leeta nkulage akaze kaffe. Kati Dodo obeera mu ssimu yo ng'oweekyekera naye nga anfa bwe kasa anfa. Akali ngenda okulaba tuufu olugendo lwegayaza luli wala n'omuwala ayinza okuvaamu kuba okutandika awona ku 7 batandika okuvaamu. Kyova owandikako ka 07 ku yiyo. Moyisa wa noti. Ichenyi chokoza wala chebakola nasoka agitunulia nako paka lwagikwata yayisamo mpise naje kasoka ebwero. Kona kitabi ki twekawalagwe. Enchi yingira mu musajja mukulu. Ngamba ani awadesimu nze abadaji sabyoli mukitesezzaako ye. Nenda hali takyagala kyatayagala akikoza atya. Achiganye na. Vabo vimu. Buli oma na mugagwe vabo vimu moto kogendo tasi. Ngana ababode kisimu bakironze nawo. Yeah, batachitwala. Tugenda ku police tugenda bikiso akazimu kamulemo controllinga. Obadde ngamba nnyo. Mwaki temudatinga classes za mwaki mutukoya. Class cheki. Kale level za mwe. For example, tulimba nnyo tukola ati. No kole bwalo kataba mpulira kale abasajja bakola betting ezo whatever and ulinabera bait na gambo oyo ngina mspengira ko millions za. Kugoba ne deal kyogere tezikomanga deal kuva dazi kyago. Muna ne kate mbuzi kyali. Okimanyi mboli akola ne akuba nembaga nenga deal. Ne mufachi muli. Dodo okwegomba kwa abuntu mukama ye yakutuwa. Chovola yayisa na mangweteka nagamba ti wegombanga ngakimanyi tujja kola ki. Ni waliwera wetukirizwa okwegomba mu kulu obulungi lw'okutaasa ekiralo oba okwetuusaako ekimu. Dodo nsobola okuyita wano nendaba nti kuyaya oluwombo lwawo magada okwo kwegomba ne nkumaliriza eno olusinyiza n'okubuuza price nengenda ne mpakasa sente nange nezija ne ndutuulako okwo kwegomba kulungi. Oba ne neegomba akayumba somewhere nenga naye bwe ndizikwasaganya ndizimbanga bwe kati. Oba emmotoka bingi ebyokwegomba nga birungi bigasa. Kati ate n'ebibimu bijjira. Kati nyinza okutunuulira okwegomba nage kwa buntu tikutuuka era otunuulyako wadde ng'omanyi nsimbi zange tezisobola Dodo ninoga ekyo ekyana ky'omukazi kyakola structure magada. Mwakiri weewola. Nzojjukira nange bwe nakwakiramu ku KFM nga twakatuuka ku mmotoka. Wajja n'ebintu byonna nga byebo naye watonanyirira nnyo bwe naye nga byo ebintu byetudde. Of course nali by then nali saagala mmanya naawe nga seefaako. Ng'omubiri gukyatudde ng'ebintu tebinagejja nnyo naye byaliwo wajja nabyo. Definitely byalingawo. Ng'ate bye binkolera. Ogule kitete kale tubeeyo. Naye kitete kyange oli kinsasula ddi. Kiri kyali ky'abakozi tantala yinayemba. Nonga bakikutuuliza sima bwakinsedde nno emitwalo 10. Naye mayindi lwaki wali oli. Ekitete nakigula ku gundi. Oyo mukazi waawo ku gundi yali anziba nnyo. Owaawo kugula n'empiriyo. Yali ampita anti yali ampa n'ensasula mpola. Analinja kukulagira ogende wakunkolereko naye yalina obuyaye bwali bwamuntamya nga ye n'abawala basaba sente nnyingi. Nakigabira maid nengamba kiki Madaala. Kati bwe ngula kitegereke konta. Totawaana. Madaala tantantala butimba nengamba tuli ku kiwa. Nga njagala ebyakabi byange mmenga mbirengerako. Kati kiki mbadde gaye? Dodo wano wooli ebyaddala ku mukutu guno. Ate leero tugenda kuyimira mbalabe ebyakabi kuba bituuliddeko ebbanga ddene. Kati bakwegoda oli n'agamba oyo kati omusajja Katonda ayinza omuwa n'akwasaganya byeru nnyingi tuyinza okuba otuddawo n'agamba waliwo yikaze takazirwe wati omuyinayo nenja ngamba mutyaba n'aga nti mulina mutyaba n'aleeta ntugenda tukwata miliyoni zaffe 10 sikwatanga kwa 5 ga miliyoni 5 ne mutyaba naye agabanya kaka agenze mu butuufu nenga nti 10 lyo lifiire mwani mu Dodo. Kati mwe kimwita okweteeka ku level zitali zaffe naye of course nende ya deal ebegenda kuggwaawo ekusanyusamu mu kaseera ako naye nga osanyusiza omuki omutima gwo. Yes yawali n'akayimba kenawulyako nti gwe sanyusa mutima tegaba mu tebibaluma tebituluma niweegamba yes mu myezi 2 ngamba zekanve nze nali shoppingideko ku kampasa ne neereka nga nze nyina nusu 13,000 nalina emitwalo 21 naye neereka nga nze nyina 10,000 naye nga kyenfa akaana kana akakampasa akaana nga kayimidde byebyo. Kati kalonda ebintu mu supermarket ntuuke wali male ng'ambe nti tubizeeyo.
bane natunulira akuuma nga kabala bane abawala mumanyi lwaki abasajja Temaka badde tuwerekera na mu supermarket era bannanga omusajja omugezi vuga mmotoka yo oba tambuza boda yo genda Kagereko mukwase 10 ayingire munda omulindi ebweru bannanga okutambula naye otunulira akuuma jukira bakateekako oludde eri omuwala alaba sente naawe eno olaba sente ogenda okulaba gatta asoka nakajja bulungi gumu 2 3 4 mukaaga 2 ogenda okulaba katandise 11 noga mukaaga kati bana abawala nabo bababbi ababukolako omwala ekyebene ne kyasembyako ogenda okulakako 23 munoga Allah akibar jayo betano obo butano obuwayo ne bako ate ne babaziwayo nazikwata ati omuwala eze sente nze tujja zirwanira iranze nalinzi mujjeko bane kikwasa sente zotawaddeyo kiki obuga balance wangabule ngoni nseka jose sengulira nga ndi kya kisiru dodo soko mule kiki ekiba kikwasa sente zotawadde sibazange kumpi wakale kanzi kwate enjazi kuwera mu moto ned ngozi wadde wana era nzo omwala nazikwata nanga nti no why ne mugamba they are giving me balance kubanga nze nawaddeyo ki obusuku kyemanyi n'obusuku omwala nantunuulira okimanyi nno ne mu kugenda wano nga tugenda bane kyannuma nze banziriza obusente butono sebo nteekayo nti obugala nti omanyi mukuva mu supermarket yagala omukwata oti abaava eno yona balabe nti gooli naye okimanyi ng'engalo azijjayo ati tulwana bulwanyi no wansi nzikwatemu nga tayagala omukwate kyokka nga omusimbi gwange gwavuga wano mu kagaali okitegeera jakuwahaga ndi munyiivu kyokka tujuzi nalusanga nga luyina n'omwana ne mugamba kati byali bikuŋŋaanyisa ng'ate lujja bikola kiki okay kati ekyo tetutera sikiri kiyogame nno tutera okwewanika ne tweteeka ku level okwegomba twegomba ne tugamba kamupakasize okay nze nalabako n'omusajja bannange endongo yali baumoja bakubiranga wali endongo ebwayisaawo nga bayitako growers mukwano gwange baali bamuyita Jime yali yeegomba omuwala omulungi mwana omuwala yali mulungi Zu saagala kumalayo linnya ne Zu kati Zu nga mubulya ndi n'obumoja ku Saturday kati Jime nanga tumulindire bweru ng'ayagala okulaba nga ku mulyango yamusasulira ayingire naye jukira walingawo okolukubo lwanvu lutyo naye ng'abantu abalaba batudde wali male munoonye we mutuula kati ate eyo takitiki abasajja tugina bo bano omwala omulungi dodo tetwagala kutuula mabega mwagala mutule bwe babalabira newemba nkakasa nga maaso abantu mbalaba bajjudde enjala nsooka entuke balabe nti nze ndi naye jukira nange neekudde weekuzi nze evudde yali amukozeeko okuva wansi kagatto paka ku bontwe ng'anyumye naye ng'atazze ne banne abalala 2 kyokka ng'endongo ya Saturday yabanga ya kireego ng'esente teziweramu n'alyoka nga musajja mumusasulire so n'ebyo nabyo tembikola ddodo bibi wenkwita tetuleeta ganga yonna nenzijja abaana batuuka wali eri nabasanga kwa nani wakashya balabira movie si yago mu kitundu katujjukira egyo giba 6 omusajja yabadde n'ebibalo bye nti ezzike libamala basasule 3 wali ne muli ebirenge bya muggo muunda naka transport akatonto naawo kakati ate buyolesa abalala 6 gwina kusooka kuggwera mu kuyingira buyingiza kyokka ekisinga okuluma girls why do you do that I know sometimes tuyingidde munda babade babuuza bali ku tickets tubateeke wamu ne musirika tuyingidde munda lwaki mwagala otutuulako bwe baba babuuza bali ku tickets tubateeke wamu mugambe twawule bali ababiri batule mmwe mututule ka eringa lines 2 nene mabega oba mutudde mabega mutwawukaneko ko tunyumye gamba ne ku date mukulya bichifu tuwera ngo musajja bambi yali omwana bwa kutte biberenge bye nga buli bo bikwata bambi nga abiwayo byonna kati kitegeza agenda kudda mu bibyo munyumya 2 ne banyumya ekyewaabwe ekyeka eri gyasinga okuzza omutwe jukira bo bamanyira okulaba movie eka ne bagenyi bagigeyageya kyokate gwe boyagala bambi oba engano omukutte nga syoda zeeriraanye n'emitwe ebintu by'okwezimba okyagenda ebintu bya mirembe nawulidde mbu bafunye divorce finally bwe nawulidde ate batugamba yali just gundi stunt byali bya serious enayinza okwetambulamu okukkiririzaamu babadde mu ntalo Doreen kino kankikubulire nga muwala wange ate onnagenda gamba nti yes kojja mayende tunula mu maaso kojja bakubulira tetuna bbali ogenda ngewo omusajja kino tukitegeere obufumbo lugendo obufumbo is a journey. Yes, it's a journey.
tosobola kuva n'otuuka Busia nga temusanze makoona wadde ebinnya wadde ensozi. Yes. Wabula enninnya y'olusozi kikulu nga mpakuka ndudduko oba nga ngenda mpola. Ensala y'ebinnya nkulu. Naye bw'owulira nga olugendo lukulemeredde. Va mu luki? So kitegeeza onenya bana basigalayo kubanga mawali abasigalayo ne bagala n'okwetta. Nga naye yali asobola okukita n'agenda. Bano nze nzikiriza mu kigambo muteŋŋane. Nze ayogera naawe omuntu yakakiŋŋamba jjuuzi. Nakuta. Tali mu Uganda. Yanta. Ye wa mu kugenda nalowooza akyandiko. Naye ng'ali eri yamala n'aŋŋamba na kumala. Nakoowa. Of course olumwa ku mutima naye weegamba nti naye baŋŋambye nakukola ki? Kati nze amanyi nti lugendo ne mmanya teyali wa kutuuka Busia yali wakoma Bugiri. Akoma wano. Era kati omumenyera bwerere atajja kusomosa wali mu muceere gw'ekibimba kubanga gundi swampu nnene ajja kusuulira bwerere mu muceere ogwendo obbire ofwe. Kati teweekaka kati ate abasajja kano mukayige. Wabula abakazi temukageza ne mukayingiramu akantu kafe. Akalowo. Omukazi bw'akukyawa nga kati Dodo bw'ofaanana bw'otyo. Kakasa ndi ofuna afaananya ddala Dodo bw'atyo oba amusingako kko. Nannumya. Nkuyiteko n'omwana tu. Tokkakkana ate levo kubanga agenda kugamba ndino ndowooza olaba ndino wali onneewanzeko kati olya bumpa abaana. Bumpa abaana. Funa omulimu nga gwe gwennyini era Dodo gwe kati nonzikire kubanga gwe oli omuntu wange mukwatagana mu structure. Kale nkuteekawo jasi lwa mulumya. Gwe nkimanyi ku mutima tonjagala. Naye mu lugendo lwaffe bwe twatambula n'owulira nga tolusobola luveemu. Luveemu ya. Bade nange njagala nnyo mutuka ngambye amazima naga nayo manyi. Wompulira ng'onkooye enta. I love that. Yeah, okusinga okunimba. Bodagayi gwe saakujjukira linnya naye wambuuza ekibuuzo kino yandaba ndooza ndaba oba ku mikutu gino. Obuntu buna bisigala butambula. Yeah. N'angamba nti nno yasooka n'avuga nga baagala okutunula bati paka nemuga what? Nga toteredde tunula gye tugenda. Naga gweye konzaani. Mayinezi mayi sibagamba even lwaki muntabula nze ne kaziro. Oli ali gundi. Somehow a little bit. Omusajja omuyanga nti njagala eneyisa naye ekyolya. Gayi musiraamu. Nemuga nti abambi okitabudde. Nze ndi mayende. Oli mulala. Namulaba ayagala nnyo okulya. Njagala nno musisinkana oba mutyaba omanye ennamba ya kaziro. Yamusisinkana tutule ku seeti ye mbasobole tukola ki? Okutwawula. Yes. True. So mbadde nkuddizayo ku Gayo oli wa boda n'aŋŋamba abakazi bonna bwe batyo manyi balina ebiboozi ate batandika mpola. Onze batya. N'aŋŋamba ono ye mwana muto. I even saw it on gundi ku TikTok. Nga kuliko omuwala agamba nti nno njagala omusajja agenda okunjagala n'olubuto lwange ng'onolabira olubuto lwange nkusseraavu. Nenzijukira boda Gayo kye yaŋŋamba nti bwe baasisinkana yamuvuga ng'avuga nga musaabaze. Naye amuga nga tombuulya wa wenkuteeka. Namuga ekiri mazima siina wenkola ki? Nze siina wengenda tikiki. Nti embwa yanjuwa ateeka baŋŋambye tambulamu. Nga bw'omanyi nage tuba n'akazimu. Era tugamba nti ani aleka ennyama eyidde. Naye ne bakkiriziganya balabirire taddanga munaalaba Gayi nga bwe nkibaga bulijjo bw'okwana ng'omukazi alina omwana we. Kakasa nti naafeeya yaabwe n'ekyali oli efwa. Kubanga ijja batabula. True. Era nze nina gwe nazaala naye omwana naye nasanyuka nga mpulidde oli nkyafudde. N'omanya nti awo tewakyali okakwate. I understand. So Gayi n'aŋŋamba nti amulabidde byonna bye era amuyisiza bulungi era n'omwana amukuumye. Yeah. Naye amuvumira ebintu by'omwana ono byaba tasobodde kutuukiriza. Oba ontegedde kye nkugamba. Dodo nkugamba nti nkusanze n'omwana n'olubuto n'oluzaala. Kitegeeza nina responsibility naye ndowooza kiteekeddwa kubeera full responsibility. Yeah. Ebimu naawe yohaso oba ne bazadde bo. Yeah, true. Naye n'otuuka n'okunvumira pampa nti kapampa ak'ebitaano tosobola nakudda nako. Kati ajja gufuka ku buliri gw'onoomanya. Akiri bakekereza kuza emmere. Omwana ono musaayi gwe bakikugamba tumanyi n'osituka ekiro n'ogenda n'obugula. Yeah. Naye atali musaayi gwe era tekabulamu akajja noga kinvumya. Kati yaga nti anvuma nnyo okubaako ebimu bye situusizza ng'ate ebisinga mbituusa kubanga n'omwana namussa ku mata g'omwezi. Ne mugamba nti ayina olubuto olulo nti tannalufunako nze mukole ki?
ate naayitaba bwe namugamba muti ate naayitaba buyitabi nimugamba oyitabi okutegeeza nti okitegedde oba owulira nga nkugambye ekizibu nnyo obwemanyi bagwanga mbukati naabeerawo nti konze nga bwe wasooka okubeerawo otya bwenyini bwobuddamu obeewo ekisasa kyekyo bino tuba tulowooza tusobola nga bantu osobolera ddala nga bw'oyogera kikulumamuko naye obulamu bugenda mu maaso zakasana kiigande nga mbese bwabaze n'agenda agende naye ate lekera abato nawe okugambagamba omuwala manyi mwe bakibateekako nti olina ekisaraani kasaba agenda bagamba gwoliko ki kufa abasajja tetutera kiyogerako naye ndowooza eriyo n'abasajja ab'ekisiraani kuba ninaye abakazi be nali mbudde nga baga nti nakuta bwe nakuta ensi yange yakola ki yatereera so ndowooza enjuyi zombi tukiina naye abasajja tetutera kiraba ndowooza olwokuba tukolakole tuyingiza ku ssente mu ngeri ez'enjawulo bino byolabye okya recommending abantu to build themselves as a couple mwezimbe wabula bwe muwulira nga kiganyi muteŋŋane ebyo bimuve ku bino ebyekipumbaavu kali mu church twakuŋŋaanya abantu ku reception biki ebyo byabasiriwaza muno bano bono danga muno bakuŋŋaanya oleko babulira ekibaawukanya nedda ne bamusigala mwendera ne mugamba nti no katuli ku jubiri ya myaka 7 bagaba batolemba era mubaddemu akwa buzibuzibu kati era bo baakwogera okusinga okwesiba mu ntana ku lwabalala ogita ebyomukwano bino kyembimanyiiko ebyaddala kana akalowoozo naye kaali kanzigiddeko bekintu mutte kajja ng'owulira akutamye sitaani alina waakutakulya bwati naga nawe tumukube tusobola omutta naye kale bw'osooka nolowoozaamu obulamu obuddako oluzira oyo bitya neweebulira noga naye ndowooza ate abasajja kino mu kiyige bw'alemerawo n'agaanirawo ne bigaana noba omusajja anobe lwetambula kyova nabagamba buli musajja azimbayo enjuyo gye bayita ekinobero buli musajja azimbayo enjuyo gye bayita ekkuŋŋaanyizo lyaba nyabo kyokyokola kibi abigula olwese nokimugamba Jackie yakolamu mukama Jackie nja kubuulira ojjukira ne bwobadde olima taata nti bw'owulira nga obulamu bukalubidde tema muleme okwewala okuleeta ebizibu ebidda abasajja muzimbeeyo enjuyo gye bayita ekinobero oba akapangiseyo eyo kakinoberoko oba zimbayo amaka ago ge bayita ekkuŋŋaanyizo ly'abaana okosoyaga tuyagala ojja kuzaalako ko bw'okaluubirirwa n'ozaalako abaana ebweru w'obufumbo bwo kitegeeza tebagenda kuba nnyo mu bintu by'abano era newunyanya abasajja bakola ki ennaku zino kimanya abasajja basinga ekyokunoba yes banoba nnyo then abasinga baleka nnyo bakazi baabwe ne waba ng'ali mu nnyumba nga ye yagizimba gimulekera n'agamba bannaate anti enju zino tuba tuzikola dodo tugamba nti nno ya mukazi y'abantu bange tetwegambangako nti ffe era naffe abazadde tuba tubuulira abaana ffe bamutyaba tubagamba akati ebyokusoma byonna nga biwedde bikiye nonyawo obusente ogula akapoloti woonookuumira abaki abantu bo kyetumugamba ndi wooneekuumira kati bw'amala obikola ebintu nga abikoze amaka n'oleka omugamba funayoko w'osiba obuzigo bwobabye mw'onojja ku busente kati musajja tulumujjukiza n'oluvannyuma naye yeekolereyo ekikye kati omusajja ebiseera ebisinga enju eyo tekwebeezaawo nnyo nnyumbula okubanga amaka gange ngenda kubeera ntya weesibaawo ogenda otemulwe no bagenda waliwo omuntu gwe mmanyi yanoba for 94 days 94 n'akomawo bw'owulira ate eyo gy'olaze nga olabika ekawateredde komawo kati muweemu break ey'okunoba eyo okunoba tekitegeeza nti omuteŋŋanye ebigambo ebyo abantu babitabu okunoba tekitegeeza nti muteŋŋanye kuba kwewamu luwummula okulekulira obufumbo kirala n'okunoba mu kirala anoba akomawo kaitegeza gwe bwanoba okkiriza n'akomawo nkugumiikiriza bodda wabula mu kunobako ekizibu kye mulina ennaku zino mugenda ne mwegabula ne mwemansa lwakitukomawo nga mulina abantu mu nju omusajja omugezi mukazi bw'anoba wakato mwaliwo abasajja bwemba nga mwetadde kye bayita okweta kirala nga mwetadde n'akwata n'ebintu byo byonna n'oyaza nga tokyabirabamu kiwemu ebbanga nze ngamba ku myezi 90 days okakasa nino yeerowooza bulungi takyazze oteekewo naye
naku nnya weeks 2 don't marry abanguwa don't marry munaku ntono nnyo kitegeeza yali ntegekayo kuva mabega yes nzikiriza oddemu owase nekiwe like 90 to 60 days osooka olabe ddala teyeerowoozezaamu yanobye bunobi yakitadde luti naye eri abakitadde lumu n'agamba nkitadde nga yakivuddemu lumu kyokka ekinsesa mwe mwagala mwende naye ate toyogera ebyokusajjala kikigambo ekyo kyantama abasajja tulina sajjalaata ffe tetwenda nti nakugamba dde ekintu ekyo mwe temukaziraata mutama sabo n'ogaana okunsonyiwa mbu kubanga nayenzeeko just mulundi gumu gwokka okkirizibwa nga kyavaawo Bible Quran nange mbajaga kulaga what you can do I can do dictionary yegamba ndino omusajja wakolako can do a man can do waliwo things temutateekodde kukola ng'okwenda ekyo si kyammwe mukiveeko kubanga ffe mwe kyemunoonya mukifuniramu obulwadde n'abaana embuto ne muyingiza abantu abalala mu families naye ffe tetutera nnyo kuba tetukwatibwa mangu kati ffe ebyaffe research mwe temulina research gye mukola ffe we are researchers setuli benzi we are just doing research bamomo mutusaasireko abaana abawala mwe mutuula mu ndabirwamu ne muyimira mu ndabirwamu ne mwekolako dame zonna z'oyitako nga bazitimbye obugoye zisingako bw'abakazi nga kyebategeeza beautify yourselves for us kubanga muli bimuli byaffe muli kajuisi kafe akaweweeza muli kiwummuliro kyaffe akadde akalinamu kawewo akalungi ak'obulamu kati momo dodo manya wenkuyitako woyita mu kifo nga abasajja babo tebakutunuulira okumala omwezi oba balamu amagezi oba akuwa engoye gw'otobalamu magezi bwe mpita mu kifo nga tewali musajja ngambyeko wadde waliwo aboogerera okumpi naawe waliwo aboogerera ewala naye ngeri obalaba n'amaaso go nti balina bye boogera kikkosa nze nkimanyi buli mukazi kimukosa okumanya kikkosa buli lwova ku piki todamu ne weeterezaamuko kubanga olugoye luba lwesisi si kyokka oba otegeeza wennyingira there might be men munange unless it's in my mind but I don't let me tell you something osanga abasajja osigayo otambulanga bwobadde ojja otambula yes I don't need anyone's validation in fact normala onsiya abantu I can even sikusiya naye nkutunulira n'amaaso nenga I don't give a shit she's edible I don't give a shit nyambala galubindi I don't need you to tell me whether I don't fwe mufa nti waliwo abasajja batoogera naye nga nkutunulira nengamba kiriika I don't care. So I don't care whether it's like me going somewhere in Tula and then, you know, Zebang is on my own date, yeah? Then you think, most men think that it's no. Well, yes, but me sometimes I'm doing what they call. Weagamba toli mukazi. No, mukazi. What I'm saying, buli mukazi atula wali abasajja ena abamu akagana naye mwabo temuli. There are moments when I am going there for me, self-reflection, me time. But it's a me time. I'm dating myself, man. I don't need anyone to come closer to me. Ate wenyumire nengamba nti bamunkolereko byalya ne byanyu. Just in an approach. Obyaniriza. Nsindise muwala waitress. Najja nakugamba some gentleman agambye nkukoleko. Nsinzira ne mood gye ndimu at the moment because waliwo. Oyinza obongo by'obuntu bwange. Yes. N'otoswala namu. Musajja bamukuba byakuwadde. Nkugambye n'obizaine namba ejidde kapapa ne bagikuzi ne bagi. Ate abasajja namwe mukiige. Dodo tomuwanga namba yokuna si yekka ngamba girls tomuwanga namba yokuna ku lusoosero omuteekamu. Agenda kutegera nti oli Casanova. Ate kati bwawanga leka aliye ogende. Nga sinnatandika kukusigamu nsooka kubuuza kino. Bana bawala b'oku kaunta buli kimu bakimanyi. Oyo ali atya. Muyayo gwaffe gujjawo kwana kibi. Kati nga gutera okujja wako akabuzo tukabuuza kati kwolo sindikayo busindisi byali abiriye ukive nako era n'oli mugambe nti tondagaayo tondagaayo agambye nedda nga yalwa ku bonna nti yakugambye gweri onywe era n'enfuko ngenda tugenda ntwefusa nga twega kufuka nongera okwetegeeza nenkomawo nenkola byanga kati olulala bw'ojja bw'oti ninga kati kulondebwe mu mundaga wajuzi naitawo nange nenkola introduction nga togitegedde bulungi naye walaba nti nodamera nosabe kati kuno nentumya nekoolo nsolo gandino bampereye nakubeko nfuneri okay kitegeera lwakiweeraga ebyo ebintu bigenda naye kujjako abasajja munange nze tubuze mu kifo wekka ngambye bwendidiba
Atogenda kudiba. Waliwo ne kyali ndio obubi naye nze namuga nti ndudde okulaba. Mweba kabaya ba haji. Kati omusajja akwagala mugambe nti. Mugamba wereze sente anveeko. Si. Ndowooza yajja kukolerera bakazi. Kati ngolo kapo omusajja yali anfuniddawo haji nagamalo waliwo bambi haja akwagala. Bahaji bagene empola. Anti oba mu numbers ng'obalwa namba bweti. Leero akuba basinga kwagala bato. Sinza ine buba. Sesobola. Ni ate obutuswaza nabo bubenga ate baggo basanzeyo bali. Anti ngamba juva swa kukkiriza nange wetega ntolina goyo. Ate ne guy gwogenda okufuna nga abadde buli gyali kuggwe gwalinda taliyo. Waliwo omuwala agenda okukyayibwa akiveemu oto oli placing. Naye ate jjukira nga bwe babikoze ne bakyawa omuwala oli. Balina okukyawa bateekewo. Kati ekigambo buba kigani kijja kujja n'ekicontrolling. I know. So munange musajja nakola ki? Ne bamuwe namba yange bandi awo. Wakkiriza ndi bagimuwe. Yuno wange bwonzikiriza n'enjimuwa. Wakkiriza haji agimuwa buwe. Bandi ankubidde essimu. Natori nirera. Onzita nalyo kajja kumwa. Ndi yampadde namba n'ensirika naye yali yamponingako. Enkeera. Oba yali Easter. Nayiwako. Oba Easter wa idi sibijjukira. Ate nayiwako kati kyekugamba obusiru bw'abasa. Tanabana kuyiwako ayogera ebyamakulu. Agala kusiriwala. Ate busiru it was Eid, yes. Nangamba akakati simanya mama wange na restaurant wa hotel wa restaurant side zeno simanya ngamba wa. Ogenda oli ekyemisana. Hotel ya mama hotel. Itegeza sina ya sente. Kutuuka wagambe ne bamuwe byonna. Chola musajja muri bisiru. Nwera bono basanga musajja ngali single myaka ejo manya waliwo ekikyabu. Era bagaya bamba pombavu. Oyo namugobye. Itegeza abakubanga. Abakubanga asoma. Anti babino buno obuntu wakati kati no dodo kitegeere. Ebimu kubigende okudibya buno obuntu obwe tukola. Kubanga oluwo okugamba nti no dodo bino. Kati omukulu nga akka ku mukutugo. Ngabulaba. Nze nange wali omukazi omuyanga nti lusajja byonna byoyimidde ne bw'otunula onkolera naye aka byoya sama wa totaaki setati wali ayogera eri mulala nange ndi mulala nedda so ofubutuka kyoli so oluse mukutu gutufiiririzaayo guno I know but naye ate owajja talina mu Uganda I have a belief yes mukama yamanjali nze yakunsaba ate nagamba mukolo gwammwe nyina oguyimira wakati kuba nange namugamba mikolo nange mbonjagala mikolo kati mu Uganda katugenda kutwala bwerere sasula byasasula I don't want a wedding I don't want nino gende ekabale ntukikola kabalewa okunjire kabale uri mukiga oh yes ndio ndio mukiga munyankore mumala ne mukambo walamu we are tough in a good way wojja kubanga mukyalo ligwe saga akwatula linnya naye nga atandisa mma no but let me tell you something me I'm very principled but I'm very soft I am I'm a softie ofukama andi waliwo yaganze sifukama fukamira sibisobola ngarachi fukamira for what respect no I don't do that this is a husband respect doesn't mean when I kneel down doesn't mean that I respect you I can kneel down kale what of kamide tulawo butuzi ondere ibi byokusibala mu fukamira ku mutima ali go fukamira mutima abufukamira nga nkulaba no so lokundera ngo omusajja what is way omutundera ngo omusajja why not ngano abasoka nkulera dodo olereka I'm a softie exactly I'm a softie that is me so I don't nekyo omanya yekiko mu kulera my life nano kujjamu kale gambia ali wali bweru tali mu Uganda kyaliwa afana natya tetusoka mwingira nnyo muna nekyo omanya kirindi kyo omanya kirindi yanga ndi bebye ebibi yakuwasa naye kamuke nga tubaliza eyo nakowa bana basajja bajja bagamba dodo manyi kati n'emyaka simanya bwegitine kati sayagala dating njagala kuwasa idiot kati oyagala ki gw'oyagala ki no that is crap if you don't want to date me if you don't want to court me I don't give a shit oyagala bisooka ebidate byetwala emyaka emeka myaka 2 mama nga yetegereza ki ekyo just nga twemanya yekambuuze omusajja bw'akwana kombya atwala bbanga ki kombya atwala after it depends on how good you've been between 6 years and 1 year ng'alindirira ki ekyo golodi pala kiki akwonooneka obudde ffe tubulina obulinda
Oneba sister of nyine bokosoko gamba nafunye omuntu ne. I mean this not but this generation eno. Bano baseka banja. First. Kankubuza ekintu. Mugamba ko just mpayo like omweza like Linda konkubuze wali ogenze ko mu supermarket no wayo sente ebintu no birekayo. Obitwala. Nkumaze. Basebo ne banyabe nakuzomezi ngabe mukago mwezi gwa September lugenda kwa lwa Saturday. Mind a quick reporter ni nekivulu nchiyise. Men in Jungle abasemmene tugenda kubanga tuzannyo omuzannyo stage play. Nga aba movie actors n'aba comedians wamu n'aba theater tuzannyo omuzannyo gwa basemmene. Then wajja kuba ba comedians mikwano jange banji n'abayimbi mikwano jange nasagadde bayimbi ne bangambye gwa kasajja gwe tusiriwalirako tujja kuyimbira. Then traditional dances zigenda okusingayo. Ekifo ngenda kibategeeza. Sente zo ziri 5 10 ne million bili table. Men in Jungle abasammene. Abasammene. Is that the no that's different from the other two 5555. Yanti mu empereza myaka 25 years of Mayende in journalism, yes, in media and performing arts. Nzanye ku screens, nenzanya ku stage, nenzanya ku radio, ku TV, kati ne ku mikutu. Gine ja social media. So mujje tu celebrating together. Nze ukino kyemba agamba Dodo. Buli anamba kyonompa ngolooza nti Mayende lwali fogenda gule kimuli kigule kati okimpe. I know. Mpe ekirabo kyange nkikwate ko bwe kiti. Tetonninza gamuligo nakuogera bu speech bo. Jeche banga babantu umfudde and then you start mutegere yali muntu mulungi. No. Tell me that. Yankolo njogereko ekibi, yankolo njogereko ekirungi ompe. Kubanga sente ze mugenda okumpanya nabyo ngendo zikozesa byendi babulira ku olu. So mujje tubeewo tunyumireko amu tuchakalireko amu. Dodo ajja kuwanikayo wali eri ka poster mujja kalaba olumu. Mutegere nte kasajja kafu yenze stinge manu wamwe ba ladies ate ba chali yenze typical African manu wamwe ojja ngaddi bwe naguleka ate no linda kulwabi mu mukaga. Yes, dress code yo nje babulira wano African. I did not say Ugandan. African where? Gwe kwata map ya Africa. Londa kensi jo yabulira jo yaga kwambalanga. Nja kugobya akasuti ko niwono we ni mitwalo 10. I didn't say Western. Okujjako osobola ne kooti yo neno ogamba ntunzeeko ekyakifirika kyonna kuyo it's fine. Alright. Niyo okundetera gwe sebe bijiini byo nja bikugobya wadde sente zo nazikutedda ngambye Africa nina ensonga zange lwaki mbaagala bwe kityo nkutadde nze ojja ne him olijja weka nzijanzeka Eva abasajja abambala omusonso nga gumasamasa bwe guti mubegendereze ne kawunda suute munange natete kubika tebagaba sente akafutani ugira bakensawo yo wano waggulu tekuba ne wano wansi tekuba nsawo sente ziba ku simu kati kwezadda basajja muteka sente mu socks ate no wano kungulu mu socks awalabika twava kutuziseri wansi w'ekibatu ky'ekigere omusajja eno omugezi wano otambula na sente zogenda kukozesa mu ebyo abakazi tebabalaga nsimbi. Mukazi bwe balaba sente ng'asontera ebizibu ng'ayogera kano ng'ayogera kali ng'ayogera kali even at home ze bagenda okukozesa zoba otuuka nazo omusimbi gw'omulala agenda ogukweke ate gukweke we bayita bulijjo nga balowooza si sente. Tweyanziza bye. Kati ono kyali wangajje Kyali naali ebweru mundege bwafaanana afaanana atya amamala bano mumuveeko afaanana atya ndeke ekifaanani naawe siba muzeeyi nga ggwe lwaki omukweka muzeeyi nga ggwe byoyagala byalina ate kati otugamba ki otya batuveeko wano. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.